Obubaka buno Ssaabasumba w'essaza lya Kampala Paul Ssemogerere abuweeredde mu kitambiro ky'emmisa eky'okujjukira abaana abattibwa Kabaka Kerode nga Yesu azaaliddwa mu Betelehemu. Ekitambiro ky'emmisa eno kiyimbiddwa enkya ya leero ku Lutikko e Lubaga. Mu mmisa eno Ssaabasumba Ssemogerere mwasinzidde n'ayambalira abantu abatulugunya abaana wamu n'okulinnyirira eddembe lyabwe. Wano anokoddeyo ebikolwa eby'okubakabasanya, okubatirimbula mu bukambwe wamu n'okubasindika ku nguudo okusabiriza. Abaana abamu babatta nga bajjamu embuto. Kuba olubuto Katonda yalukola nga mwana ajja kukuliramu bulungi. Ennyumba y'omwana esooka okusookera mu lubuto. Abalala abaana babaleeta ku street timbalaba ku nguudo eri abakalamojja nga basabiriza bwana buto nga bwe bumu buto n'okusingawo ne bubeerawo bumusana. Ssaabasumba era alaze ennyiike olw'abaana abazze battibwa mu ntalo eziyindira mu mawanga ga Isirayiri, Gaza wamu ne Ukraine. Neeno abayeekera baasala abaana bato mwabawulirako ennaku ezo babasala ng'embuzi ng'abaana tebalina musango, tebakwatanga ku mmundu, tebagenda kujja ku gavumenti, tebagenda kulwanyisa bayeekera, naye ne babakwata ne babasala ne babatta. Ono era talemye kujjukiza abazadde ku buvunaanyizibwa bwabwe obw'okukuza abaana abeesimbu ate abatya Katonda. Abazadde abamu boonoona abaana baabwe nga babayisa babakozesa empisa enkyamu, baboonoona nga babuwa ebintu bingi nnyo, baboonoona nga babulaga ebifaananyi ebikyamu, baboonoona nga babateeka mu mpisa embi, babayigiriza ebikyamu, genda obbe, genda olimbe faaza nti mama yafa. Mu mmisa eno era waliwo n'abaana ababatiziddwa. Tusaba abazadde tufeeyo nnyo okulaba nga tubakuuma tuleme kufuuka bakerode b'ebiseera bino, kubanga Kerode luli yatta bussi mibiri naye ate abazadde basobola okutta emyoyo ate n'emibiri. Kwe kunnyikiza eddiini mu baana. Kuba omwana ava buto ng'amanye eddiini ye ne bwakula tasobola kusagaasagana, abeera muntu munywevu, abeera muntu wa kitiibwa, ate amanya wa gy'ava. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.